Ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti gye tukomekereza, gavumenti lwe yayanja ebbago eriruubirirwa okukola ennongosereza mu tteeka ly'amagye. Lino lyaleeteddwa Minisita w'ebyokwerinda Jacob Oboth Oboth era ne lisomwa omulundi ogusooka. I beg to move that the bill entitled the Uganda People's Defence Forces Amendment Bill 2025 be read for the first time. Wiiki eno weggwereddeko ng'obukiiko okuli ak'ebyamateeka n'ak'ebyokwerinda bali mu kwetegereza ebbago lino. Ebbago lino liruubirirwa okuzzaawo obuyinza bwa kkooti y'amagye okukozesa abantu ba bulijjo abali ku misango egy'enjawulo. Ku Lwokubiri lwa wiiki gye tutandika, ebbago lino lyakusomebwa omulundi ogwokubiri mu Paalamenti olwo likubaganyizibweko ebirowoozo. Kyokka ab'oludda oluvuganya bakyasobeddwa olw'obwangu obukozeseddwa mu kuddamu okuleeta ebbago lino nga bagamba nti teriweereddwa budde bumala kwetegerezebwa. Bwe tuba tugenda tuula ku Tuesday odda pepe fuluma Monday naye kati ne yafulumye ku Lwakutaano ne tugamba abantu bano sipiidi gye batambulirako kiki ekisiriira. Twali mu house ku Lwokuna era ensonga eno nenjogerako nengamba sipiika nti okusookera ddala tulinga abalina kye tukukusa. Akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Joel Ssenyonyi ategeezezza ng'abantu abakwatibwako bwe bataweereddwa budde kuwulirizibwa. Twabadde tumanyi nti waakiri wagenda kubeerawo ekitono ennyo wiikisi bbiri waakiri abantu ab'enjawulo baweeyo endowooza zaabwe. Kati ffe ng'ekibiina kya NUP era obukulembeze bwaffe bwali buwandiikidde akakiiko nga bugamba nti abannange nedda mutuwadde ebbaluwa leero ku makya ate mwagala tujje nga wayiseewo ssaawa 2 mutukkirize tujje ku Mande naye ate kati bannaffe bali mu kukola ripooti. Agamba wandibawe ekigendererwa ekikusike ku nsonga eno. Atubuulidde ng'olunaku lw'enkya bwe bagenda okutuula ng'ab'oludda oluvuganya okufuna ebirowoozo by'ababaka ku ky'okwetaba oba okuzira olutuula luno. Tulina abantu bangi abazze batubuulira naye mu opposition olutuulo olwo ku Lwokubiri lwaki temuluvaamu? Kubanga already abantu bano bapulaninze kye baagala okukola bagenda kikola. Ennamba zammwe ze mulina ntono. Ate waliwo n'abagamba nti newankubadde ennamba ntono kikulu nnyo amaloboozi gaffe ne gavaayo ku nsonga zino ne tubeera ku likodi nti ebinaddiri oba tusazeewo genda mu kooti oba tusazeewo engeri yonna okukyalenjinga process eno kiba kitwetaagisa okubeera ku likodi. So amaloboozi g'abantu tugawuliriza gonna ag'enjawulo. Tugenda kutuula olunaku olw'enkya nga Joint Opposition Caucus tuwayemuko kweyo ensonga naye ne ku bbiira eno generally. Kati ekirindiriddwa byebyo ebinaaba bisaliddwawo ababaka abali ku ludda oluvuganya ku lutuula lwa Paalamenti olw'okubaawo ku lunaku Lwokubiri.